Bize olina ekikulumiriza mu mutima nti tonnasabako teweekubagiza wano ku 98 katonyeza 7 emmere y'omwoyo gwo tukugamba nti kano ke kadde k'enjiri ey'omusumba Tom Mugerwa. Mukama yeebazibwe Mukama bameka nti Katonda alina kyakkoledde ddala jangu tubulireko okusiiba okwo ng'olina byofunye ebyali biremeddewo oli oyogera amazima topanga tufunze bannanjagala ddakiika emu tutubuya tutole empanvu Yesu yeebazibwa abooluganda baneka tukame ku bano obudde bugenze nnyo nage nebaza Mukama mu kusiiba kwe twamazeeko nafunye biza yange yali yagaana ng'ebyebweru byegaana Visa yawa yali Abu Dhabi yali eganye ngeganidde ebbanga ngeganidde emyezi okuva omwaka gwatandika naye mu kusiiba kuno yawedde ne mwebaza ate mu luvannyuma okufuluma nesede nenzifunirawo we nali sizisuubira kaakati essaawa yonna ogenda essaawa yonna ngenda era obudde buno bali mu kunkolera ku air ticket. Very good. Abooluganda Mukama yeebazibwe nze mu kisiibo kino Mukama yanzeeko omwoyo gw'okwaka mbadde njakira ku muwala yambala empale ne legging ne bana neebaza Mukama oba kibadde kinduddeko nnyo kati kyanvuddeko ekitiibwa n'etteno kiziza Mukama. Abooluganda Mukama yeebazibwe nebaza Mukama olw'ekisiibo kino kye nasiiba eky'ennaku 3 najja wano nga period zange bazisiba nga like ndi mugumba nga ne basisa wange babasibye we natuuka wano n'ensiiba ekisiibo ky'ennaku 3 olunaku lwennyini lwe nasooka okusiiba lwe nadda mu periods mama wange baali bamusibira emagombe nga buli kyakola kifa olunaku lwe nasiiba yasesema omusota ne neebaza Mukama olunaku nali nasibibwa emikono ng'emikisa gyange baguwanyisa mama wange omuto naye bwe nasiiba nekutulwa enjegere ekitiibwa n'etteno kidiza Mukama. Yesu yeebazibwa abooluganda eddoboozi munansonyiwa nasabye ennyo anti twajja wano kulwana lutalo nze neebaza Mukama eyansumuludde mu kyoyo ekyokukozesebwa amajiini n'ekirala mwebaza olw'okunsumula mu kyoyo ky'okuwunya nze nga neebagamba nti kusituka kutendereza akatebe nkafiirako ng'amazzi ganvamu buli kiseera nga ne weŋŋendeyo nga nnina ekyoyo ky'oludda buli omu ayogera kiri oli angobaganye naye neebaza Mukama ataddeko ekisa ky'okuganja ekitiibwa n'ettendo kimuddire. Abooluganda Mukama waffe yeebazibwe neebaza Katonda okuva wenzije wano ebisiibo bya guno omwaka wa 2019 Mukama ankoledde bingi ekyasooka mu June ennaku 10 naye musota nga gunsumbwa ekika kyaffe amwe mutooro naye ffe kyaffe tuli bachwezi abachwezi soma abawala bayimayi eja bayinayo abaana nga 2 naye najja n'ensaba mu kisiibo ky'ennaku 10 lwali lwakuna basatu omu n'atugamba tugenda laba omukono gwa Mukama bwe natuuka ewaka omusota ne gukomawo naye nga gukooye gwali munene omuliro ne gugwokya kati recently kino ekisiibo ekiwedde najja mbadde ku university nga nkola Bachelor of Agriculture 4 years kati nga nsaba nnyo Mukama nfulumire ku graduation list eno esooka n'ensaba ezo ennaku 5 nga neegayira kubanga ebyo waffe mbimanyi mu famire nze asoose ne neegayirira kati mu nnaku 5 we twazimaliriza ne nkomawo last week pastor akankwasa nga abulira mu kufuluma amakomera ne neegayira Mukama ng'ebirooto byenfuna bindaga nzirayo mabega ngenda bafaanana kati the first day we yabulira ku makomera nze nendoota nga twali mu kiyumba batusibiddemu nze nenfuluma abalala they are just my cousins
bomu nebwatukiramu bo nebakuba nemanya kati mpangudde naye nebaza Mukama mweno episode nga batusomesa amakomera baddewo ennaku esatu Musumba Kankwasa wasomesezza naliwo wano ku Tuesday kiro naye Mukama yanyambye nafulumye komera. Yesterday I went to university nga ndi ku graduation list nga nina second class upper ekitibwa n'etendo nkiziza Mukama. Kale sinza Katonda omutiza ekitiibwa Katonda yeekolera butereevu kasita weewaayo Mukama Katonda kibafuwa ekisa tukwebazayi Mukama emirimu eminene kyokola okwagala kwokunene okunkyera obulamu bwaffe n'olwekyo Yesu Kristo omwana wa Katonda nga twengera okwewaayo kyoli kyangwayi Mukama Katonda waffe oyongere otuyigiriza ekigambo kyo otubikire okwagala kwo era otumanyise enfu zonna ez'omulabe Sitaani ate otuwe n'obuwanguzi ku zo mu linnya erya Yesu Kristo amiina. Mukama yeebazibwe. Akati no bulijjo mbagamba nti bw'ojja mu kifo kino omulimu gwatukwasibwa ffe kwe kufuula omuyigirizwa disciple ova ku ddaala ery'okubeera omukkiriza n'ogenda ku ddaala ery'okubeera omuyigirizwa nga naawe osobola okusomesa abantu balala osobola okuyamba abantu abalala. Amiina. Kakati wulidde abantu bano bonna siwuliddeemu na agambye nti bansabira ekyo kyekitta Katonda lyessanyu lya Katonda nga bulaba omwana ng'atandise okutambula nga yeetengerera nga tokyamukwata ku mukono ng'asobola okutambula owulira essanyu naye lyana nga ligubidde wansi lyavula bwavuzi lya myaka 17 nga likyayavula owulira ennaku mpitire. Amina. N'ekyo kati bw'okula n'otuuka ku ssaawa bweriti Katonda ajja kwongera okukola emirimu eminene kubanga ayagala akwerage nti Katonda takolera muntu asobola n'okukola naye obutereevu. Haleluya. Mukama waffe yeebazibwe. N'olwekyo tetugaana tujja kusabira naye yaayaana nnyo okukula mu mwoyo. Yaayaana nnyo okukula mu mwoyo. Okukula mu mwoyo si kwe kulwa mu bulokole. Okukula mu mwoyo kwe kulaba ng'okula mu kumanya Katonda n'okukula mu kukolagana naye okukwatagana naye. Amiina. Ojja wano ne tukusabira. Bwe tumala okusabira ne tukuyigiriza okusaba. Bano beesabidde bagenda Abu Dhabi. Tewali yamusabidde. Yalabye ebiganyi n'ayingira mu kusiiba. Ebyo nakibona tukuyigiriza osiibe ne drive yazisiiba lwampaka. Haleluya. Ono omulala agambye atya ne yeesabira baamuwadde obwa driver naye byatuuse okusabira abalala n'okulwana lutalo okwokya ebibambula by'omukyala we n'agamba nze ebyo sibisobola. Kakati eddala tanabisobola ate nga Katonda alikwagaza oli gwe wennyini oyiga okwesabira. Bw'omala okwesabira ate olinnya eddaala oyiga okusabira abantu abalala. Ate bw'omala okuyiga okusabira abantu abalala ate oyiga eddaala ery'okulwana olutalo. Omuntu n'aleeta ebintu ebyo nabyo n'emisota biki byonna n'embugo n'obusumbi. Kakati awo sitandi bw'omuwadde chance ayinza okutuka omukyala onaga nti ono bw'anaatuuka ku Lwokutaano Pastor Henry ngaze ye Pastor Henry mpozi ebizibu kiga nti ono atugambye mbu tulinde Pastor Henry. Tujja mulinda katumutuke mangu nga Pastor Henry tannajja. Omuntu n'awanika kasitawanika n'agamba ndokosi awo wennyini bw'okolera omulimu bw'ogamba nti ate nkyaluli emizimu gimutuze. Amiina. Kubanga ajja kuzuukuza ebyama byabwe. N'olwekyo mukwano gwe njagala oyige bw'ojja mu kifo kino kiva tewagala okuyigiriza byonna oyige. Kulira mu ngalo Yesu Kristo. Abantu bangi bajjeewo ne bagamba nyabo njagala kulokoka. Nedda nze sibisobola ebyo nze simanyi kwatuza abantu. Musumba waliwo wanayagala okulokoka ebyo. Twale ddala ng'osobola okulokosa abantu. Bw'okola ekintu ekyo Katonda anyinga nnyo. Omukazi akusanze mu kkubo n'akugamba maama njagala kundagiira omusawo omuganda bbeere ddene omugamba oti nze simanyiyo. Katonda awulira yagala kukuba luyi mu mutwe. Gwe lwaki olowooza akusanzizza gwe
yani badde amusanze omulala yenna naye amusanziza gwe amanyi tojja muyamba naye gwanze simanyiyo. Amina. Era olumu ku abantu ng'ogamba Mukama Katonda nnyamba mbeeko omuntu ono kyemugamba Katonda agenda kuwa ebigambo omwatuze ozze yandize emibiro. Aleluya. Singa abantu ffenna abalokole singa twali tulokoka module eno nga tulinnya amadaala singa Uganda ndokole naye tukoma ku ddaala limu kiikyo kitwale ekirwa sinnakiraba nekiri awo ojja kiraba. Amina. Kakati katugenda mu kigambo kya Katonda. Ekigambo kyenjagala tusooke tuyigeko Omwoyo Omutukuvu. Omwoyo Omutukuvu mukulu nnyo kyekirabo ekyatuweebwa ekimu ku birabo ebyatuweebwa ebikulu ennyo. Haleluya. Holy Spirit. Omanye ekikulu mu bulokole si kuwona bizibu. Njagala nkujja ku njiri ey'okuwona ebizibu kyokka n'okufuna ebintu. Eyo enjiri ababebi. Enjiri enkulu. Relationship kukwatagana ne Katonda. Tosobola kukwatagana ne Katonda nga ye alina omwoyo mulala naawe olina omwoyo mulala. He has a different mind. Alina endowooza ndala naawe olina ndala. Alina okugatta ku ye mufune omwoyo omu ate mufune the same mind, mufune endowooza y'emu ng'ebintu mubiraba kyekimu nga mulowooza kyekimu. Haleluya. Kyova bw'olaba bw'olokoka n'osigaza omwoyo gwo okeerewa mu bulokole. Amina. Kakati twagamba wano nasinsomesa basingo nti Mukama ajja kugamba nti oyo ye boyi gwe nkuwadde yagenda okuba omwami wo naye ogenda omutunuulira nga ali mu niigiina emu ya bbulu endala yaani ya yero ate nga sayizi 11 ate yayambala sayizi 5. Mukama n'ogamba otya Mukama mukusizeemu uyo naye nga ye mukulaba kwa Katonda ngalaba omusajja oyo wadde ali mu niigiina ebweru naye nga munda teriyo niigiina munda waliyo zaabu. Era ekiri munda kiri nga bw'anaakifukirira kigenda okuvaamu omusajja aneegombesa buli muntu yenna. Naye gwe munda abayo okozesa maaso gano kati temusobola kukwata kati kyava asiba Mukama njagala mubeezi akuga nti bw'olitandika okulaba nga nze bwe ndaba ndikwanukula naye kakati sina bye nnyanukula gwe kaaba nnyo. Nolwekyo zisuna gy'owekoma okwanguwa okufuna endowooza ya Katonda gy'akoma okukola mu ggwe emirimu eminene. Aleluya. Tugamba ebirimu bingi otusobola nabagamba wano nti embwa singa ogezaako ogikanyugidde ennyama nga tegituuka bulungi n'ogezaako kisembereze n'omukono ekoze etya omukono egulumi yeekoma kutegeera kikanyugira nnyama okusembeza tekitegeera omulumi. Akati Katonda singa agezaako okukola ki okukolera ebinene ojja muluma omukono atakukubire bwereere kyava alekayo kubanga bamumanyire omukutula. N'olwota omulenzi nti oyo yagenda okubeera boyiwo n'ogamba kokotula tajja kubinfumbirwayo kokotula. Sajjawo tuyasooka najja n'agamba omukyala maama Mukama akundaze gwe mukyala wange gwe nga nkulaga ewaffe gwe gundi towasiza beewamu wasiza Katonda. Abeewamwe balina kugoberera mugoberezi oba balekayo okujja ku mbaga balekeyo ate olulala bagenda kujja lwampaka nga balabye ovuddemu n'omusajja wo. Amina. Kakati naakola ebintu ebyo byonna otugatta Katonda tufune omwoyo gumu n'endowooza emu gwe bayita omwoyo wa Mukama Katonda. Mukubire kankala omwoyo wa Mukama. Kati omwoyo ono yatandika dda tatandise kati era likodi y'omwoyo omutukuvu yatandika eri mu kitabo kya Lubereberye Genesis. Essula esooka olunyiro lusooka. Olubereberye essula esooka olunyiro lusooka. Bwe ndaba anoonywa essula y'olubereberye njagala mukuba luyi mutwe. Ng'ali mu Matayo anoonya lubereberye. Tusomere lulire. Olubereberye essula esooka olunyiro lusooka.
olubereberye Katonda yatonda eggulu n'ensi. Ensi yali njereere nga yeetabudde kankubulire nti ekintu kyonna ekitaliiko omwoyo Mukama Katonda kyonna kitabangufu. Omwoyo Mukama yekka yasobola okuyunga ebintu Katonda by'aba akoze ku Katonda. Amina. Ekintu bwe kiba nga kyereese kirimu kyobola nti eddiini nnungi nnyo emanyi Katonda. Okirabi naye omutawana terina kigiyunga Katonda. Obeera n'eddiini yonna n'okola by'oyagala osigala nga bw'oli n'obuzaaliranwa bwo nga bwe wali. Wazaalibwa n'obusungu n'obukyayi n'obuyombi byonna n'obisigaza. Haleluya. Naye obulokole Yesu kwe kunaazaamu obuzaaliranwa n'akuteekamu omwoyo n'akuyunga Katonda ne mutandika okukwatagana ne Katonda. Mukama yeebazibwe. Kakati ensi eno yali etabanguse nga Katonda yagikoze naye nga tennaba kuyunga ku ye. Kyekyaliwo n'ekizikiza ekyali kungulu ku buziba nga yonna ejjudde ekizikiza. Omwoyo gwa Katonda ne gumaamira kungulu ku mazzi. Kubira omwoyo wa Mukama Katonda. Gamba Mukama nange mbadde ntabanguse nga ntabuse. Kugamba tujjewo Katonda nga twatabuka ddaffe na we are fallen apart. N'ebintu byaffe byonna nga byasana ddala ng'olina emizimu egy'ekika kisaasaanyiza ddala ebintu byo byonna buli kintu. Omulenzi we yandikuwasizza ne kimukanyuga embaali. Ssente zo ne bazikanyugawa. Buli kintu kyonna kuga n'obeera mu kukaaba mu kubonaabona. Buli kintu kyonna kisaasaanyiziddwa. Amiina. Naye omwoyo omutukuvu akumaamira asobola okuŋŋaanya byonna ebintu byo kibi. Kakati omwoyo w'Omukama bwe yamaamira kyekyaliwo. Olunyiriro olwokusatu Katonda n'ayogera nti wabeewo obutangaavu. Ne wabaawo obutangaavu. Haleluya. Kakati Katonda bw'amala omwoyo w'Omukama bw'amala okumuhaamira Katonda bw'ayogera ekigambo ky'ayogedde omwoyo omutukuvu ng'akissa mu nkola. Omwoyo omutukuvu gwe mukono gwa Katonda, the hand of God. Bakira nze bwe nkugamba nti nja kukuba naye nga mukono siina maanyi nkoma kwogera bwogezi kubanga omukono temuli maanyi. Naye bwe njogera nti nja kukuba nga ate n'omukono ngwesiga nina amaanyi nga mukono gussa mu nkola kye njogedde amakulu gawulira. Haleluya. Okuva olwo Katonda atandika okutonda. Kati ky'olaba nti Sitaani agezaako nga bw'asobola kaseera okujja mu mwoyo Katonda aleme kutonda bintu mu gwe. Ye n'akwambaza omwoyo gwe Sitaani asobole okutonda ebintu ebya Sitaani mu gwe. Mukama yeebazibwe. Gwe mutawana gwe tulina nti bwe lwobeera mu kizibu ng'ova mu mwoyo ng'oyingira mwoyo waaki wakutabanguka wa nnaku wakwetta wakweraliikirira n'olwoka osaba Mukama nyamba onkolere kino Mukama nyamba onkolere kino n'akugamba nti munaye nandikoze naye omwoyo agenda okubissa mu nkola taliiwo. Sooka oyingire mu mwoyo. Mukama yeebazibwe. Tokkirizanga kuva mu mwoyo. Embeera yonna bwekuyitirirangako oleka. Waliwo omukyala yaŋŋamba yankubira essimu nga musumba musajja ono ammenye nnyo omutima ne mugamba olimba gwe weemenye wekka. Musajja akumenya ki omutima? Haleluya. Musajja ajozi akomyewo aliko lipusitiiki ku ttama. Bw'akuma aliko lipusitiiki ku ttama sanyuka mugambe hallo. Ate onoomenyekerawo omutima. Mukama yaffe yeebaze. Katonda olwaleero agenda kuwa omutima ogulinga ogugwe aninjiwaling heart, omutima omugumu. Amina. Katonda n'atandika okutonda ebintu n'agamba wabeewo kino ne kibeerawo n'agamba kino kibeerawo era wansi awo n'agamba buli kintu kyonna n'alabanga kirungi kyatonze. Kubanga omwoyo atonda bulungi buli ekyebwe. Kakati njagala kutwaleko mu ndagaano empya mu kitabo kya Luka. Kubanga olwaleero luno njagala omwoyo Omukama abeeko byatonda bulamu bwo. Ebintu tebyepanga byokka. Waliwo agenda okubissa mu nkola ye mwoyo wa Mukama ate gwe bw'ogobere bwe. Gundi nviira nno onoonyako nzija mu mwoyo gwe. What? Kati wona oguvaamu ono ani anaakola mu
sawa abiri munyote kubanga oli mu mwoyo kembeera kestuketya kubanga omwoyo wa Mukama yakola emirimu gyonna gyonna egya Mukama Katonda. Luka essula 1 olunyiriri tutandike lwa 28. Luka essula 1 olunyiriri olwa 28. Awo n'ayingira omumwe n'agamba nti mirembe gwe aweereddwa nnyo ekisa, Mukama ali naawe. Naye ye ne yeeraliikirira ekigambo ekyo n'alowooza okulamusa okwo bwe kuli. Awo malayika n'amugamba nti totya Maliyamu, kubanga olabye ekisa eri Katonda. Era laba oliba olubuto, olizaala omwana ow'obulenzi, olimutuuma erinnya Yesu. Oyo aliba mukulu, aliyitibwa mwana w'oyo ali waggulu ennyo. Era Mukama Katonda alimuwa entebe ya Dawudi jjajjaawe. Era n'afuganga ennyumba ya Yakobo emirembe n'emirembe. Katonda byayogera biri possible. Tulafa bamanyi omwoyo Mukama Katonda ffe tusuubira ekintu kyonna kyotolowoozangako nti kirikolebwa mu bulamu. Oli nsajja kutegeeza ng'oli mwoyo Mukama, suubira ekintu kyonna kyotolowoozangako nti kigenda kukolebwa mu bulamu. Ng'olemedde mwoyo wa Setaani, suubira ekintu kyonna kyotolowoozangako nti kigenda kutuuka ku bulamu. Omukyala omu yalina obusungu bungi nnyo. Nga buno obusungu obwettumbiza obwo obuliyakiti. Lunaku lumu omwana alina kyeyamusobya, omwana ye kyeyamusobya, n'akwata ekiti, yali afumba, n'akwata ekiti n'akimuwuttula. Omwana n'amugyamu eriiso. Eriiso ne livaamu. Omwana we yennyini gwazaala n'agamba nfudde bannange, nfudde obusungu buno, by'omuntu galabye n'obusungu buno, nettidde omwana wange. Naye olowooza yali atuddeko awo n'agamba nti ndiggyamu omwana wange eriiso. Naye omwoyo gwe yalimu yamusobozesa omukozesa ekintu kyonna ekibi ky'atalowoozangako nti alikikola. Naye bw'olemera mu mwoyo w'Omukama Katonda, suubira ekintu kyonna ekirungi ky'otolowoozangako nti Mukama agenda kikola mu bulamu. Ekyo njagala nkubuli. Ekikutta gobeera off and on. Olwaleero oli mu mwoyo obuvuddemu. Abamu mugenda muviiramu wali mu takisi. Ye Setaani agenda kutega butezi kasajja. Bwe malaaya gwe ovaawa ndaaya gwe. Ogamba gwe ntomanyira, nva kusula naawe, olabe etwe, gamba awo neeyambudde. Amiina. Okuva olwaleero njagala olabe ng'osigala mu mwoyo ssaawa 24, whatever circumstance embeera ne bwefaanana etya, ogamba Mukama nyweza. Buno mujja wange akomyewo n'omwami wange, basanze batudde ku buliri. Mukama nyweza. Alwa. Awo gamba ne bw'aba mwoyo waani simubeeramu. Mukama yeebazibwe. Otyo kakati omusajja ono malayika azze n'agamba Yesu nti ogenda kubeera bw'oli, agambye Maliyamu, ogenda kuzaala omwana naye nga tolina musajja, ekitasoboka mu muntu. Oli n'agamba naye yamugamba ati ssebo kinaasoboka kitya? Yakimugambawo? Olunyiriri olwa 29. Naye ye ne yeeraliikirira ekigambo ekyo n'alowooza okulamusa okwo bwe kuli. Wabuuse waawo, twamazeewo malayika ng'amugamba ogenda kuzaala. Awo malayika n'amugamba nti totya Maliyamu, kubanga olabye ekisa eri Katonda. Era laba oliba olubuto, olizaala omwana ow'obulenzi, olimutuuma erinnya Yesu. Oyo aliba mukulu, aliyitibwa mwana we yali waggulu ennyo. Era Katonda alimuwa entebe ya Dawudi jjajjaawe. Era n'afuganga ennyumba ya Yakobo emirembe n'emirembe, so obwakabaka bwe tebuliggwaawo. Awo Maliyamu n'amugamba nti kiriba kitya ekyo, kubanga simanyi musajja. Kiriba kitya? Tekisoboka mu buntu. Kakwiri buno yiga omwoyo omutukuvu ojja kwetuukira wennyini ewa Katonda. Amiina. Kubanga obeera mu mwoyo omutukuvu ng'osaba, ng'obeera mu mwoyo omutukuvu ng'oga Mukama yogerako nange eri obulamu bwange, Mukama n'aba nti obulamu bw'ekikutta obeera mu nnaku n'okweraliikirira. Mukama yogerako nange ebintu binsabudde, ng'akugamba nti omwosoogereramu. Sitaani ajja okwogerera mu nnaku. Ajja kugamba tonaaba. Wali owulidde eddoboozi eryo ligamba ng'ennaku ekutte? Gy'okyanaabiraani obutanaaba byonna n'onaaba bye bimu. Haleluya.
bw'obeera mu busungu omwoyo w'obusungu ng'ayogera mu kkubo kola kino. Bw'obeera mu bujja omwoyo w'obujja ng'ayogera kola kino. Kaakati osuubira otya Katonda okwogerera mu mwoyo w'obusungu, omwoyo w'okweraliikirira? Gamba mweyambula mu linnya erya Yesu. Gwe mutawana gwe tulaba Katonda alina byayagala okwogera naawe, naye omwamiddwa omwoyo omulala mu ggwe. Amina. Kati gwe tosobola kumweyambula naye ogenda kusaba Yesu akwambula omwoyo omulala yenna. Amina. N'agamba kinaasoboka kiti ekyo? Yamuddamu atya malayika? Ne malayika n'addamu n'amugamba nti Omwoyo Omutukuvu alikujjira n'amaanyi g'oyo ali waggulu ennyo galikusiikiriza. Kubira mugala ekigambo ekyo mwana wange. N'agamba mwana wange tebigenda kwekola byokka. Si Yusufu saani wabula Omwoyo Omutukuvu plus power. Kyobula abantu kugamba osibeko ofune ku maanyi ga Katonda. Katonda akolera mu maanyi. Ebintu ebimu tebyetaaga maanyi nnyo mangi, naye waliwo ebyetaaga amaanyi ng'ofuna visa ya Abu Dhabi. Ng'omanye ekyalo kiyisibye emizimu gy'ekikae wabwe teri yeri agenzeeko Abu Dhabi. Kati emizimu giwangula wetaaga amaanyi ga Katonda, olina okusiibako ennaku 3 dry. Aleluya. Nti Omwoyo Omutukuvu agenda kukumaamira n'amaanyi era ekirizaalibwa kigamba kitya? Ne malayika n'addamu n'amugamba nti Omwoyo Omutukuvu alikujjira n'amaanyi g'oyo ali waggulu ennyo galikusiikiriza. Ekyo ekirizaalibwa kiriyitibwa kitukuvu, Omwana wa Katonda. Ekirizaalibwa kigenda kubeera kitukuvu, kyanjawulo okuva ku bintu ebirala. Omwoyo Omutukuvu byakola bye byalema abeewammwe. Ewammwe yonna foto teri yali agenzeeko mu university. Omwoyo Omutukuvu byakola gwe n'akuyisaawo n'akutolosa. Kagamba bujja wano okutusomesa ensibuko y'ebintu gye biva. Kyolaba nti bw'ogaana okuyingira eddaala lino nsobola okusabira naye you cannot maintain, tosobola kukuma bye nkusabidde. Bwe nkusabira ng'ogenda toddamu ng'otabanguka ng'oyomba ng'okola ekingeki nga sitaani akubbako byonna bibakuwadde. Aleluya. Naye kati bw'omala okumanya nti ebintu biva mu mwoyo wa Mukama Katonda yabikola, ojja kunyweza omwoyo wa Mukama mu bulamu bwo era ebintu bijja kuba bya lubeerera ennaku zonna. Amina. Lwekyo Omwoyo Omutukuvu ng'akola ky'obalaba nabagamba nti mu bulokole temuli bujja. Ene waffe mu deliverance eno teri bujja. Bujja bukola mu nsi na bulokole buli obwa small. Naye ene waffe bw'omanyira ddala nti omuntu Katonda Omwoyo Omutukuvu yamukoledde eki, totegananga kukwatibwa bujja. Bw'omukwatirwa obujja ate ng'amwongera ojja kutukako omutwe gwa bwereere. Obujja bukolere mu nsi kubanga mu nsi ffe twepangira obulamu, naye ne wa Katonda si gwe obupanga. Omwoyo wa Mukama yakupangira obulamu. Kati oli ovunaana wa bwereere, obujja bukuttira bwereere, si yabyekoledde. Bw'owulira ng'ofa Omwoyo Omutukuvu bw'ogambanga naye lwaki okoleranga omuntu ono buli kaseera ate ye Omwoyo Omutukuvu tavunaana? Ekyokubiri, ebyaffe eno eby'obulokole mu deliverance tebikoppebwa. Okiwulira? Omwoyo Omutukuvu ankoledde ekintu kinene nnyo kyewuunyisa, ate gwe naawe onagala okikoppe okikole nga nze bwe nkifunye, tojja kusobola. Kubanga nze ekikozemu nze maanyi gasusse ku g'obuntu, g'ogenda kukozesa maanyi go, toyinza kusobola. Eby'Omwoyo Omutukuvu tebabikoppa ate tebibaamu bujja. Naawe goba layini y'Omwoyo Omutukuvu akola ebirala mu ggwe. Mukama yeebazibwe. Naye bwe baba bakyakukwatibwa obujja ate naawe totabukanga, oteekwa kisuubira kankikubuulire. Oteekwa kisuubira kubanga abantu baba balowooza nti gwe obyepangidde. Mukama yeebazibwe. Balowooza nti gwe ky'olaba nze kati nakulira ku kyalo kuno najja kuno nga ndi mwana muto, kati abaakuno tebayinza kulokoka. Lwaki? Bagawa akasajja ke twalabanga ku kyalo kuno obwavu bwako kalina gye kaagenda mu nnyanja. Tebasobola. Mukama yeebazibwe. Naye Katonda mukulu agenda kutandika omulimu omulungi wakati mulamu bwo. Tugambye nti Omwoyo wa Mukama Katonda akuŋŋaanya byonna, olwaleero agenda kukuŋŋaanyiza ebintu byonna naye nga tannaba kukuŋŋaanya. Okay, kasooka akuŋŋaanya ebintu. Genda mu kitabo kya
Isaya sura ya 3 Ebayibuli eno gyolaba tekyali kitabo kimu. It is a collection of many books. Ebitabo bingi naye bwe kitabo baakisanga waabe waakyo kwegamba ensi bwe yagwamu entalo ya Isirayiri abaana ba Isirayiri nga bakoze eki nga boonoonye Katonda n'abasindikira abantu ababa bafuga bangi Nebukadneza yabafugako Abasuuli babafugako Abagriiki Abaruumi Ottoman Empire kwegamba abantu bangi nnyo abayingira mu Isirayiri ebintu ne babikubakuba era bino bwe tugendayo mu Isirayiri bye batulagako bitono nnyo Isirayiri eri nsi nnungi nnyo kati ebitabo ne bisaasaana ebiraba bijjanga mu mpuku ebiraba bijjanga naye mu Isaya wana alina kyagamba 34 olunyokero 6 34 olunyokero 6 Isaya 34 olunyokero 16 munoonye mu kitabo kya Mukama musome tekulibula ku byo byonna n'ekimu tewaliba ekiribulwa kinnaakyo kubanga akamwa kange ke kalagidde n'omwoyo gwange gwe gwabikuŋŋaanyiza. Omwoyo Omukama yabikuŋŋaanya mukubire mu ngalo omwoyo Omukama Katonda yakuŋŋaanya ebitabo bino byonna kwegamba ne mubanga buli incident buli kintu kyonna kirina ekikyogerako mu Bayibuli teweewunya ekigambe kino kitabo ekirina buli ansa ya buli kibuuzo kyonna kyolina bulamu bwo ani yakuŋŋaanya ebintu ebyo ye mwoyo Omukama nange kyenva kugamba nti ebyo byonna byasaasaana omulenzi yagenda eri omukyala we yagenda eri sente zo zagenda luddawa olwaleero omwoyo omutukuvu tugenda muyita akuŋŋaanye byonna mwongere engalo ensaabaanyo kama obufumbo bwasaasaana omwami yakwata lirye naawe oli ku lulwo bizinensi yakusaasaanako emizimu gyayisaasaanya kwegamba bwe tubeera mu nsi sitaani asaasaanya buli kintu kyonna anga ayagala osaba omiitinge ogenda osamire gamba sijja bisamirayo nkomyewo ewa Yesu anaaze ampa omwoyo omutukuvu agenda okunkuŋŋaanyiza ebyange byonna ova wano nga byonna bikuŋŋaanye gy'oli Mukama waffe yeebazibwe kakati naawe wenjagala okutegeeza nti omwoyo Omukama Katonda kati bw'oddayo mu kitabo kya lubereberye abantu bwe ensi bwe yamala okutereera bw'ogenda mu ssula ey'okubiri Katonda ng'amaze okutonda ebintu byonna bitonze ng'era omwoyo omutukuvu y'amaamidde ensi yafuga ebintu byonna birungi olw'okubanga omwoyo omutukuvu yali amaamidde ensi yonna n'atonda n'omuntu ali mu kitabo kyakumeka sula 2 lubereberye sula 2 olunyira 7 olubereberye essula 2 olunyira 7 Mukama Katonda n'abumba omuntu n'enfuufu y'ensi n'amufuuwamu mu nnyindo omukka ogw'obulamu omuntu n'afuuka omukka omulamu. Owulidde Katonda n'atonda omuntu bwe yamala okutonda omuntu ng'amugya mu nfuufu y'ensi n'amufuuwamu omwoyo omuntu n'afuuka omwoyo omulamu kakati n'omuntu naye n'aba nga ajoyininga ku nsi ensi ya Katonda ejjudde omwoyo n'omuntu n'abeera ng'alina omwoyo kati byombi ne bibeera bya Katonda kati aleluya ensi bwe yayonoona Katonda omuntu we yayonoona n'ayonoona Katonda n'agamba tya mu ssula ey'omukaaga olunyira 3 olubereberye essula 6 olunyira 3 Mukama n'ayogera nti omwoyo gwange teguwakanenga na muntu emirembe n'emirembe kubanga ye gwe mubiri naye ennaku ze ziriba emyaka 12 naga nti omuntu kyaddayo kuwakana naye kubanga omuntu amaze okwono mugamba kino agamba kino ngamba musajja yono gwe nkuwadde angamba nkukutula Katonda tayinza kuwakana naawe singa wakana naawe ajja kutta you never content with you kasitala banga tokkiriza byakugamba ng'avaawo ng'akuleka ng'ogoberera by'oyagala gamba Mukama nkomawo gyendi amina kakati omuntu n'amuleka
naga nti omuntu ye mubiri mwerere omwoyo gufudde. Amina. Kati ekyo ne kireeta ekikolimo ku nsi, n'ensi nayo neekolimirwa ng'omuntu bwe yakolimirwa. Bw'olaba mu kitabo kya essula ey'okusatu eddako, olunyiriro 17 Adamu ng'amaze okwonoona. Olubereberye essula 3 olunyiriro 17 n'agamba Adamu nti, kubanga owulidde eddoboozi lya mukazi wo n'olya ku muti gwe nakulagira nga njogera nti togulyangako, ensi ekolimiddwa ku lulwo mu kutegana muno gyange ekyokulya ennaku zonna ez'obulamu bwo. Struggling life. Ensi neekolimirwa ku Adamu. Netubeera nga tuli mu nsi tutawaana, ensi nejjula ebizibu, ensi neekola ki? Kati ekyaleeta Yesu Kristo kwe kutuggyirawo ekikolimo. Mukama waffe yeebaze, mukubire mu ngalo Yesu Kristo. Laga ekitabo ky'Abagalatiya, Galatians essula 3 olunyiriri lwa 13. Abagalatiya essula 3 olunyiriri olw'13. Kristo yatununula mu kikolimo ky'amateeka bwe yafuuka ekikolimo ku lwaffe, kubanga kyawandiikibwa nti akolimiddwa buli awanikiddwa ku muti. Omukisa gwa Ibulayimu gulyoke gutuuke eri amawanga mu Kristo Yesu, tulyoke tuweebwe ekyasuubizibwa eky'omwoyo olw'okukkiriza. Amina. Kakati no Yesu yafuuka ekikolimo, asobole okuggyawo ekikolimo. Bw'okkiriza Yesu Kristo mulamu bwo, omuyita akuggyeko ekikolimo eky'Adamu ekyayingira bulamu bwaffe, eky'abajjajjaffe. Amina. Kakati bw'amala akuddiza Omwoyo Omutukuvu ajja atandika okukola mu bulamu bwe emirimu eminene egy'obwa Katonda. Mukubire mu ngalo Omwoyo Omutukuvu oyo. Bwe tulokoka, Omwoyo Omutukuvu asooka n'ajjula omwoyo gwo, n'ojjula Omwoyo Omutukuvu mu mwoyo gwo, naye ate olina omubiri. Muno omubiri nga mukyalimu ebikolimo. Okiwulira? Kati ebikolimo bino ne biba nga bikyali mu ngalo, n'emisimu nga kikyalina obuyinza mu ngalo. Kakati tugenda kufuna toto Omwoyo Omutukuvu akujjule totale wenna, mu mwoyo, mu ndowooza ne mubiri mwonna nga Omwoyo Omutukuvu yalimu, yalamula. Omwoyo Omutukuvu agenda kuleeta omukisa mu ngalo zo. Omwoyo Omutukuvu agenda kuleeta omukisa mu nnabaana w'ozaala abaana. Mwogere engalo Yesu Kristo. Mukama waffe yeebazibwe. Ekintu ekirala Omwoyo Omutukuvu kyakola bye bibala. Nga tannaba kukolera mirimu gyonna gyonna ayagala obala ebibala eby'obwa Katonda. Ekitabo kya Yokaana essula 15 olunyiriro olusooka. Yokaana essula 15 olunyiriro olusooka. Nze muzabbibu ogw'amazima, ne Kitange ye mulimi. Buli ttabi eriri mu nze eritabala bibala alijjawo, na buli ebibala lirongoosa lyeyongerenga okubala. Buli ettabi eritabala bibala alijjawo. Katonda nga gwe bw'olaba omuti ng'osimbye omuti gw'omuyembe naye nga teguganye okubalako ebibala, owulira ennaku oyagala kugutema kujjawo. Mu bulokole bwe watawala bibala, ebibala ebyo bye biri luddawa. Basomere mu Bagalatiya, awo kwatawo tugende mu Bagalatiya 5:22. Abagalatiya essula 5 olunyiriro lwa 22. Naye ebibala eby'omwoyo kwe kwagala. Okwagala. Ng'olina okwagala, oyagala buli muntu yenna, okuva olwaleero toddayo kuba na mulabe we yenna, everybody olina mwagala lwampaka ng'otwaliddemu ne mujjawo. Era olukuva wano yitira mu supermarket guleyo amata n'omugaati bitwalire mujjawo. Omugamba nva kujjula Mwoyo Mutundwe kwako. Kama yeebazibwe nnyo. Agambye nti atugamba nti omulabe wo bw'alumwanga enjala muliise, gwe Mwoyo wa Mukama tugenda okujjula. Singa gw'oli Katonda, singa watuwokyalo kyadda n'otumalawo kankubuulire. Naye Katonda alina okwagala, bw'atyo eyagala ensi n'awaayo omwana we. Ensi eyagalika, omuli abalalu, omuli ababbi, abatemu. Naye Katonda ffenna n'atwagala. Obanga oli mwana wa Katonda naawe oteeka okuba nawo Mwoyo yeemu. Amina.
Mukama akikuteekemu gwe ekikutta ogenda n'oyigezaako okukola ebintu bya Katonda n'omwoyo wo. Musumba ngezaako gongamba okwagala mujja wange ngezaako tojja gezaako enkoko tayinza gezaako kwala buliri. Amina. Omutima gw'enkoko tegulina magezi kwala buliri. Naye Katonda ayagala akuteekemu omutima ogwani ogwa Katonda ogusobola okukikola. Gamba ayi Mukama ku bwange sisobola kwagala balabe bange naye nzigyamu omutima ogwange ogutasobola kukikola oteekemu ogugwo ogusobola okukikola. Mukama amaze okukuwa olwaleero. Okwagala okusanyuka yes emirembe simanyi owulira ebyo byebadowoozamu nazze wano nga njagala kwetta ofudde ebyo bikoma lwaleero. Okusanyuka on the face emirembe wa mutima munda ng'ojjudde emirembe ate ne ku face ng'osanyuka. Omanyi Katonda alinga ffe abasajja. Omusajja yenna mu abakyala mbasomesa bulijjo omusajja yenna ayagala mukazi musanyufu. Ebyo beweekabaka beebyo nga oli awaka tayagala. Ate nze munsesa bwe mubeera mu courtship wenna bwenna obeera musanyufu sirabanga yuko anyigira mu courtship. Amina. Buli kaseera kwonna bwenna obeera musimayiro naye bw'otuuka waka n'abanga eyawasa musajja munne. Mama John emmere eyite kokotula. Haleluya. Kalike weemoolanga mu courtship kaddawa wangi mu courtship nga weemoola agamba maama tugendeko out. Naye ebyo toyinza kulaba mukazi mufumbo yeemoola teri era bwakkanulira amaaso. Mama John sokusinza yawazabyeko kiki ojjo kiki tosenoonyeza yo obadde otya. Haleluya. Teri mukazi era abyemoola bwe bukazi bwebweru bwemoola bwoko omukazi ow'omunyumba tasobola kikola. Naye nze nkugamba omusajja nze nasoma abasajja omusajja yagala mukazi yeemoola. Mugamba omukyalo oyo weemoolanga mwaka ekikazi naawe. Muddira omugaye tokolanga nga musajja. Haleluya. Musajja temabukanulira maaso, musajja temutunulanga mu maaso, tunula wansi ng'oyogera naye. Simanyi owulira byenkusomesa. Era bw'akubuuza Mama John emmere eyidde ng'ogamba otya. Emirembe okusanyuka yongera wansi tule. Okugumiikiriza nga Katonda waagumiikiriza yakugumiikiriza n'atakutta mu ffujjo lyonna lye wakolanga naawe yiga ogumiikiriza abantu abalala. Gumiikiriza ab'empisa embi, gumiikiriza abakufuma, gumiikiriza abakwogerera ebigambo, abakuwayiza bonna bagumiikirize. Don't react. Oye Mwoyo Omukama Katonda gwe njagala akuteekemu olwaleero. Mukubire mu ngalo Omwoyo Omukama oyo. Naye bino by'owulira kyobula nti ekkanisa ebutasomeseddwa wano mu beegayirizi nawulidde ekirooto nga abalokole abasumba tutandise okuyombagana ku bubi ennyo n'okuvumagana ensi nekola ki netuswala eri ensi yonna. Lwaki? Kubanga tetusomeseddwa kigambo kino nti obulokole butegeeza bibala. Kubala bibala oli bwa confrontinga bwakusomooza nga naawe omusoomooza guntowooza nasiruwala ngenda kumpola lulabe twe. Awo tewaliwo Omwoyo wa Mukama Katonda. Kwebeeramu Katonda oli alimu sitaani kubeeramu Katonda. Keep quiet. Gwesirika. Mukama yeebazibwe. Kakati otyo ogumiikiriza ekisa ng'olina ekisa kingi. Tokwatirwanga kisaabo mulwadde yekka.
kwatirwa ekisa n'omwonoonyi. Ojjukira omukazi oli gwe bali bagala okuba amayinja, Yesu naye n'akwata ejjinja amukube, yamusaasira. Aleluya. Saasira aboonoonyi. Lwaki? Kubanga si bo bye bakikola, wabaawo sitaani abayingidde abo bye bakozesa. Amiina. Otyo saasira, otyo obulungi, okole bulungi bwereere, okukkiriza, ate obuwombeefu n'obuwombeefu, kubira mu ngalo n'okwegendereza, bikubira mu ngalo ebibala ebyo. Kakati nno omulokole yenna atabala bibala ebyo tolina kyogasewa Katonda. Kankubulire, essanyu lya Katonda obala nga omuti gubaza ebibala ate nga bitandise okwengera. Kyagambye ati wali mu Lukka bwe tubadde Yokaana nti omuti bwe gutandika okwengera okubala ebibala agwongerako ettaka gweyongerera eddala okubala. Kyekyakuleeta mu kifo kino Katonda akwongereko ettaka weyongere okubala ebibala. Yongera wange 15 Yokaana sura 15 Lwakubiri. Olunyiri olwokubiri. Buli ttabi eriri mu nze eritabala bibala alijjawo, na buli eribala ebibala alirongoosa alyongerenga okubala. Mmwe kaakano mumaze okuba abalongoofu olw'ekigambo kye mbagambye. Mubeere mu nze nange mu mmwe, ng'ettabi bwe litayinza kubala bibala lyokka bwe litabeera mu muzabbibu, bwe kityo nammwe temuyinza bwe mutabeera mu nze. Tosobola kubala bibala n'okuggyako ng'osimbye mu Yesu. Sitandayinza kubikukkiriza. Era ajja kukulako ewaya mpaka tajira kukkiriza kwewombeka sitaani takusikiriza. Kyewula mu kaseera obeera weerinya Mukama nsonyiwa zaabuuseeko munnange nsonyiwa, naye nga tokimanyi nti n'olweggulo zijja kuddamu zibuukeko. Kubanga tolina mwoyo omuli asobola kikola kuleeta buwombeefu. Amina. N'okyo bweenenyanga obusungu mugamba Mukama bunzigyemu ate nteekaamu omwoyo obuwombeefu. Obusungu bulemu okudda. Olunyiri olwokutaano. Nze muzabbibu mmwe matabi, abeera mu nze nange mu ye, oyo abala ebibala bingi, kubanga watali nze temuliiko kye muyinza kukola. Obala ebibala kakati mwala okubala ebibala bino oganyulwa ki? Olunyiri 16. Olunyiri olw'16. Si mmwe mwannonda nze, naye nze nabalonda mmwe, ne mbateekawo mugende mubalenga ebibala, n'ebibala byammwe bibeerengawo. Anti awo yakuteekawo okubala bibala, tewalokoka kufuna ssente, tewalokoka kuwona bulwadde. Ekisookera ddala yakulonda olokoke obale ebibala. Kubira mu ngalo ekigambo ekyo bwana. Si mmwe mwannonda nze nabalonda nabajja mu nsi mubale ebibala, obeere ku nsi kuno ng'omuweesa Katonda ekitiibwa, ate ebibala nga bibeererawo ddala ssaawa 24, oba omwami yasuzeeyo oba akomyewo mangu bibala. Aleluya. Kakati bw'ona osobola okubibala ne bibeererawo ddala ssaawa 24, embeera ne bw'eba efaanana etya, ki ekigenda okubaawo? Kyonna kye munaasabanga Kitange mu linnya lyange akibawenga. Kyonna ky'ogenda okusaba ne kitugenda okusalira olwaliro ogenda kikwatako. Mukubira mu ngalo Yesu Kristo. Mwana wange sitaani tagaana kusaba. N'abamadiini basaba, n'abaki bonna basaba, naye bonna baawulira be baba bamaze okubala ebibala. Gamba yenze nolwekyo amaanyi agasooka sooka ogateeke kubala ebibala. Toteekanga maanyi kusaba njagala kino, sooka ogateeke kusaba okubala ebibala. Mukama nnyamba nzigyamu obusungu buno, nteekaamu obuwombeefu. Mukama nzigyamu ettima, nteekaamu ekisa. Nzigyamu obukyayi, nteekaamu okwagala. Kati owulire ng'onnyikidde mu bibala ate omugambe Mukama nyweza ssaawa 24 ne bwe bansomooza bitansigale nga nina ebibala, olwo olyoka osabe buli kyoyagala kigenda kukolebwa. Mukama waffe yeebazibwe. Ebyo bulijjo mubigamba abakyala abafumbo ne bagamba omwami alimu sitaani ate naawe olimu sitaani. Kati omwami alimu obwenzi ate gwe olina obusungu, mwenna mulimu sitaani. Mukyala yaŋŋamba nti naye sitaani w'omwami yasinga.
n'owuwo mungi wakati vaamu sitaani gweyingira mu Katonda kubanga ogenda musabira akyuke okuba emizimu gyonna egimulimu ne sitaani tasobola goba sitaani munne kuyingira mu Katonda mwagale n'obwenzi bwe. Haleluya. Erisajja liyitamye eryendanga ki awo bikulemye mwagale mukwatirwa ekisa ava kwenda muga sole tata John sole ovaawa ye nva wa mujjawo okay sole omwoyo aganye oyo. Kakati ekintu ekirala omwoyo asobola okufuula ekintu kyonna nga bwe nagambye kyotandifuuse. Amina. Era mpulira bubi bwe ndaba nga sooka ogenda mu kitabo kya Danieri nkulage. Danieri essula ey'okuna olunyiri olw'omusanvu. Danieri essula 4 olunyiriri olw'omusanvu. Olwo ne bayingira abasawo n'abafumu n'abakaludaaya n'abalaguzi ne njatulira ekirooto mu maaso gaabwe ne mbategeeza amakulu gaakyo. Naye oluvannyuma Danieri n'ayingira gye ndi erinnya lye Beritasaza ng'erinnya lya Katonda wange bwe liri. Era omuli omusajja ono Nebukadduneeza yali afuuse ekirooto ne kimukanga nnyo nga kya ntiisa. N'ayita abalaguzi n'abafumu n'abaki bonna bonna bajje bamubuulira ekirooto ne balemererwa. Olabye ne balemererwa ddala. Amina. Kakati ne bamuleetera Danieri n'abagambye nti akati abakungu abo ffe tulina okubeera ansa yaabwe. Amina. Ani yogera ebigambo ebyo Nebukadduneeza yali afuga ensi yonna mu kiseera ekyo. Amina. Ekyokuddamu kyamulibwa wa musajja Danieri yaliko omwoyo wa Mukama Katonda yali tamanyiddwa. Abakungu abalala bonna nga balemeddwa. Gano ge mafuta gagenda okufuula ekyokuddamu yali abeewammwe. Gamba ayi Omwoyo Omutukuvu yambala obulamu bwange onfuule ekyokuddamu eri ensi naddala abeewaffe. Ofe ku ddaalira okubanga gwoleebeeta abantu balina kukuleebeeta olwa Katonda kyagenda okukola mu bulamu. Genda ne mu ssula ey'okutaano olunyiri olw'omunaana. Danieri essula 5 olunyiriri olw'omunaana. Awo ne muyingira abazigezi bonna abakabaka naye ne batayinza kusoma kuwandiika okwo newankubadde okutegeeza kabaka amakulu. Kabaka Beritasaza n'alyoka yeeraliikirira nnyo amaaso ge ne gawaanyisibwa gy'ali abaami be ne babulwa amagezi. Awo Kaddulubaale n'ayingira mu nju ye. Kaddulubaale y'ani? N'Abagereka. Awo Nnabagereka n'ayingira mu nju ye ey'embaga olw'ebigambo bya kabaka n'abaami be. Nnabagereka n'ayogera nti, ayi kabaka obenga omulamu emirembe gyonna. Ebirowoozo byo bireme okukweraliikiriza so n'amaaso go galeme okuwaanyisibwa. Waliwo omusajja mu bwakabaka bwo omuli omwoyo gw'abakatonda abatukuvu ne mu mirembe gya kitaawo omusana n'okutegeera n'amagezi ng'amagezi g'abakatonda byalabikira mu oyo. N'agamba waliwo omusajja ssebo kitaawoka Nebukadduneeza yali amaze okufa mutabani we ng'amusikidde ne mutabani we n'afuna ekizibu kye kimu. Mukazi we n'ajja n'amugamba nti ssebo waliwo omusajja yayamba kitaawo ng'ebintu bimutabukidde. Kakati lekeraawo okweraliikirira kaba mukuleetere. Simanyi amafuta ogalwe genjagala oyingire olwaleero. Waliwo amafuta agagenda okufukaniza abakungu.
tewedda mu kwenyuma ate nze nange yakula nti bwe nti nze yafaanana bwe nti toliiko kasi toyingira omwoyo wa Mukama Katonda. Ekyo kankikubulire otyo. Ne kabaka Nebukadduneeza kitaawo kabaka kitaawo n'amufuula omukulu w'abasawo n'abafumu n'abakaludaaya n'abalaguzi, kubanga omwoyo omulungi ennyo n'okumanya n'okutegeera n'okulootolola ebirooto n'okulaga ebigambo eby'ekyama n'okuzingulula ebyabuusibwabuusibwa byalabikira mu Danyeri oyo. Kabaka gwe yatuma Belutesazari. Kale ayite Danyeri naye anaalaga amakulu. Bayite Danyeri nga bamukaanira bukaayiniza abakungu. Kankule gwe bw'onoonywera mwoyo Mukama tojja kuva ku ddala lino ly'emulago genda okubuulira by'emulago. Aleluya. Otuuke ku ddaala ery'abakungu nga bajja gy'oli. Aleluya. Ati bwe bajja buulika nkuwulira omusajja ono nze namwewuunya bwe yajja ewa kabaka kyekyaliwo. Genda wansi. Olunyiro lw'13 awo Danyeri n'alyoka ayingizibwa mu maaso ga kabaka. Kabaka n'ayogera n'agamba Danyeri nti, gwe Danyeri oyo ow'omu baana b'obunyage bwa Yuda, kabaka kitange be yajja mu Yuda, nkuwuliddeko ng'omwoyo ogw'abakatonda guli mu ggwe, era ng'omusana n'okutegeera n'amagezi amalungi ennyo birabikira mu ggwe. Ne kaakano abagezigezi abafumu bayingizibwa mu maaso gange basome okuwandiika okwo era bantegeeza amakulu gaako, naye ne batayinza kulaga makulu ga kigambo ekyo. Naye ggwe nkuwuliddeko ng'oyinza okulootolola n'okuzingulula ebyabuusibwabuusibwa, kale bw'onooyinza okusoma ebiwandiiko ebyo n'okuntegeeza amakulu gaabyo, onooyambazibwa olw'effulungu, era oliba n'omukuufu ogwa zaabu mu bulago bwo, era oliba mukulu ow'okusatu mu bwakabaka. Awo Danyeri n'addamu n'ayogera mu maaso ga kabaka nti ebirabo byo beera nabyo ggwe, n'empeera yo giwe omulala. Naye n'asomera kabaka ebiwandiikiddwa era mutegeeza amakulu. Naye omusajja ono amaanyi ago yagajjewo akagaana ssente. Namugamba essente zo beere nazo seetaaga. Yali amaze okubala ebibala. Naye ffe ekitutta omusajja najja bwatyo naga ngenda kukuwa bino na bino opapira ku bya ssente. Omanyi bajja wano oluusi tayagala kulokoka, akyatunda mwenge, oli alina ebbaala musumba ndeese ekimu kya 10 ssente mmeka? Miliyoni 2. Njagala kunsabira emirimu gyange gikyatambula, aluwa azimuddiza. Bwanika omukono maze n'ogimuddiza n'ogamba nti sijja kusabira, njagala okukkiriza olokoke. Aluwa azigaana, gamba mba nagudde eddalu. Katonda tayagala ssente, okusooka ayagala mwoyo gwo. N'ekyo njagala nkuyingiza amafuta gano, simanyi oba onoogasobola. Haleluya. Topapiranga ku ssente. Katonda agenda kwambaza amafuta agaleeta abakungu, naye omukungu ne bwaleeta ebisente byenkanawa mugambe ssebo kulokoka, kkiriza olokoke. Nja kulokoka naye sooka otwaye kimu eky'ekkumi, omugambe saagala kimu kya 10 kizzeeyo kiwa omulala. Amiina waawa. Kale n'abasajja bano baalinanga ebibala nga tebasikibwa ssente, basikibwa mwoyo wa Mukama Katonda yekka. Aleluya. Lwaki yagaana ssente? Kubanga yali agenda mugamba nti era wansi ojja kwesomerawo nti omukono gwalabye kusenga ogwawanise gugamba nti olwaleero Mukama akupimye ekiro kya leero ogenda kufa n'abo mu nnyumba yo. Omuntu gwamaze okutwala ssente ze ng'omulagula ebyo. Aleluya. Ssente zikuziba amaaso, toyinza byogerayo, zikuziba amaaso. Naye amanya nti ngenda mulagula bigenda kumuzikiriza. Nolwekyo ssente tezijja kunkozesa nsobi. Essente ziziba amaaso omukwano gwange. Mukama waffe yeebazibwe, mukubire mu ngalo Yesu waffe. Kakati ekikyasembayo ebirala n'abiyiga enkya bw'onooba osomyewo, ekikyasembayo kigamba kitya nti Omwoyo Omutukuvu
yamanye ebifuna gye biri. Isaya 8 17. Isaya essula 8 olunyiriri olw'17. Bw'atyo bw'ayogera Mukama Mununuzi wo, Omutukuvu wa Isirayiri, nti nze Mukama Katonda wo akuyigiriza okugasa, akukulembera mu kkubo ly'oba oyitamu. Nze Mukama Katonda who teaches you how to profit. Nze nkuyigiriza awali amagoba. Gwomusuubuzi olwaleero njagala weekwata Omwoyo Omutukuvu yamanyi ebifuna gye biri, oba Abu Dhabi oba luddawa. Haleluya. Kodi nga tonnaba kulinnya njonyi obuuza Mukama Katonda gye ŋŋenda waliyo ebifuna oba bagenda kuntulugunya. Katonda yamanyi ebifuna gye biri. He knows how to profit. Omwoyo Omutukuvu amanya amagoba gye gali, w'ogenda okufunira w'onoofunira ebirungi. Mukubire mu ngalo Omwoyo Mukama Katonda oyo. Abaddewo ekyawandiikibwa kinadde njagala nakyo nkikulage ekigamba nti abantu abakungu bwe balina okujja gy'oli so si ggwe. Mu Isaya essula 6 olunya olusooka. Isaya essula 6 olunyiri olusooka. Golokoka yaka, kubanga omusana gwo gutuuse n'ekitiibwa kya Mukama kikuviiriddeyo. Gamba kigenda kuviirayo olwaleero. Fa mu kizikizo yake ng'ensi bwe yayaka. Kubanga laba ekizikiza kiribika ku nsi, ekizikiza ekikutte ekiribika ku mawanga, naye Mukama alikuviirayo n'ekitiibwa kyo kirirabikira ku ggwe. Otyo n'amawanga agalijja eri omusana gwo, n'amawanga agenda kujja eri omusana gwo gamba gamaze okujja. Otyo ne bakabaka balijja eri okumasamasa kwo ng'ovaayo. Kubira mu ngalo ekigambo ekyo mwana wa. You are going to become an attractive center. What is that because? Hallelujah. Wanyomebwa ebbanga ddene wasekererwa naye Katonda agenda kufuula ekyokuddamu eri abeewamu. Lekerawo byeweekubagiza, lekerawo byokola kiri leero nonze yasiraana n'aggwayo zataliiko bwendi, ebyo binyuke kasita ojjeewa Katonda. Ye Katonda ajja emmere kasasiro n'agiyooyoota n'agiyonja. Bw'amala ogiyonja neebanga y'emmere eriibwa mu Serena abazungu gye balyako. Katonda ateekwa tukolamu omulimu ogunaaliisa abazungu. Ne bakabaka balijja kiro, abasajja bonna mu Bayibuli singa osoma bonna baaliko Omwoyo wa Mukama Katonda kiro kye kyabatuukangako. Amina. Olunyiriri 15 lugamba lutya? Olunyiriri olw'15. Kubanga walekebwa n'okyayibwa ne wataba muntu ayita mu ggwe. Teryakufaako, teryakulaba, teryakola kyolinga ali mu nsi obwomu. Naye ndikufuula okuba obulungi obungi obutaliggwaawo. Ngenda kufuula obulungi obutaliggwaawo obutoogerekeka. Essanyu ery'emirembe mingi. My God. Ndamu ekyawandiikibwa ekyo bakitegedde. Kubanga walekebwa n'okyayibwa ne wataba muntu ayita mu ggwe. Ndikufuula okuba obulungi obungi obutaliggwaawo. Essanyu ery'emirembe mingi. N'okuyonka oliyonka amata g'amawanga, era oliyonka amabeere g'abakabaka. Oliyonka amabeere g'abakabaka. Kikubira mu ngalo ekigambo ekyo mwana. Ebyo ebyaddala byenjagala kubuulira. Olw'14 lugamba lutya? Olw'14 n'abaana baabo abaakujoganga balijja nga bakutaamirira. N'abo bonna abaakunyoomanga balivunnama wali ebigere byo ne bakuyita kibuga kya Mukama Sayuuni. Kubira mu ngalo ya Yesu Kristo. Bwekikutte we bakunyooma, we bakusekerera, bwe bakugaana, baabo bwe baakugaana baakuleka ate naawe ne weegaana. You hate yourself ne weekyawa. Gwe weeyagale golokoka oyaka olwaleero jjula Omwoyo Omutukuvu mukwano gwange. Oba walekebwawo bino Omwoyo Omutukuvu yakola, mukyala gwe omusajja yakusesema yakulekawo ali ku birala. Katonda alina kyagenda okufuula, Omwoyo Omutukuvu alina kyagenda okufuula olwaleero.
era nze nsomesa abakyala wano ne bagamba nti teweegulanga omusajja akuleseewo apaalusa agenzi ate n'ogenda taata wandikomyewo mu makaago abaana bo ago mafuta makadde fe amanyi amafuta bwejjanga okola omulimu guno Katonda kukolemu omulimu buli oba yagoba ki agenda okukola ki yakwenonera jajja n'akulona maama jangu komawo munnange gwansinga ate katana omanya nti oliko amafuta kuumira sikugamba nti komawo na essebo tugende nedda sooka okuumire muganzija nindaako omwezi bwe guwera maama omwezi guweze tompa pya nja kuwa omwaka kubira mu ngalo Yesu afuise omwana wa Haleluya. Kakweyo n'omuntu omulala basse kabaka ekisooka kagamba otegerere ddala nti singa ekkanisa tukyusibwa singa ensi yonna yasikibwa dda nejja mulita nze nalokoka amabulire nze nalokoka naye nga ng'ewaffe teri alokoka tuli abaana 12 naye nga teri alokoka embeera gye nalimu nga nze nasirana naggwayo nze w'empisa embi nze waagi nga teri ayinza kulokoka ewaffe naye bwe nakyusibwa n'ensumululwa baganda bange bonna balokole kwegamba obeera nga gwosi Katonda asika abantu nga yiba mugwe kyobola nti Katonda ayagala nnyo n'okusumula okusinga gwe bw'ayagala kubanga manyi bw'anaakusumula agenda kufunamu abantu bangi 10 olunyiro olusooka bassekabaka ekisooka bassekabaka ekisooka essuula 10 olunyiro olusooka obukabaka omukazi ow'essebba bwe yawulira ettutumu lya Sulemaani olw'erinnya lya Mukama. Sulemaani ono yasaba Katonda yamugamba saba kyoyagala nkikuwe naye Katonda bannange najjeewo n'agamba saba kyonna kyeyagala nkuwe omugamba otya njagala helikopita 3 n'ennyumba 2 ekkololo n'eyokusatu emuyenga naye omusajja yasaba naga njagala Mukama mpa omutima omulungi omutegeevu okira Katonda agamba nti onsanyusizza by'osabye kubanga osabye omutima ogufaanana ng'ogwange kati nkwongeddeko n'obugagga ojja kubeera mugagga nnyo kati omusajja ono n'abawa ttutumu nnyo n'asika bakabaka oyo kabaka wa Shebu yali kabaka w'amaanyi nnyo naye yasobola omusika n'ajja ng'awulidde ettutumu lya musajja ono Katonda byamukoledde ddamu ekyawandiko etuulire awo kabaka omukazi ow'essebba bwe yawulira ettutumu lya Sulemaani n'erinnya lya Mukama najja okumukema n'ebibuuzibwa ebizibu najja Yerusaalemi ng'alina abaddu bangi nnyo n'eŋŋamira ezeetisse ebyakaloosa ne zaabu nnyingi nnyo n'amayinja ag'omuwendo omungi byonna n'abireetera ani kabaka Sulemaani awo Sulemaani we yajja obugagga nga bamuleetera bakabaka b'ensi zonna ne batandika omuleetera ebintu nga beewuunya amagezi ge yalina kitegete si ffe tusabiriza abantu balina okujja gye tuli Mukama yeebazibwe nolwekyo Omwoyo Omutukuvu ono kyagenda okukola mu bulamu bwo olwaleero agenda kufuula kyotandifuuse agenda kubaza ebibala amina era nkugambye nti suubira olwaleero ekintu ky'otolowoozangako nti kibikolebwa mu bulamu bwo sinza Mukama Katonda waffe sinza Mukama tuyingireko mu lutalo kale mukwano gwange lekera okukabakaba obuzigaziga obwo jjagaana abantu okulokoka kati balinaano bwe balaba nga otudde ku lwazaawo okaaba ate ngomala ng'ombulira enjiiri alokoke byamanyira ddala nti obulokole ennaku njereere naye essanyu ery'Omwoyo Omutukuvu ligenda kuyingira kubanga omanyi nti Katonda alina byagenda okukola mu bulamu bwe ebiyitirivu Mukama yeebazibwe kakati twagala kulwanyisa obuwonge bwa Sitaani olwaleero gamba obwo dedication. What is dedication? Bwe buwonge ate obuwonge kyeki anti kale
ekiri mu kifo kino okumanya olina okumanya enkwe za sitaani olina okumanya okwagala kwa Katonda. Enkwe za sitaani zikufulumemu okwagala kwa Katonda kubeere mulamu bwo. Aleluya. Kati generally obuwonge kitegeeza ekintu okiwonga oba okiwaddeyo kwe kuwaayo ekintu totally 10 n'okyejjako n'okiwaayo. Abeewamwe bwe bakuwonga eri emisimu bakuwaayo eri emisimu oluusi ne bagikufumbiza. Gamba nfaayo olwaleero kugamba bakubeerayo ddala permanently. Tulaba ekisa kya Katonda kyeyatuwa kakati kubanga agenda tujja mu buwonge bwa sitaani ne baali bakuwaayo totally. Amiina. Abaana abalenzi emisimu nga kyakuwambye kugamba omanyi abeewamwe abaali basamira bwe baafa kati emisimu giba kironda omuntu omulala n'agikola ki bwe ginaayambala. Era omuntu abaddeko emisimu bw'afa edda kye baakolanga nga baddamu nga bakuŋŋaana nga bakuba embuutu omuzimu nga gweronderawo bwe gunaayambala. Era ogenda okulaba ng'omu gumwambadde ng'atandika 5 aba yenzenzi. Olwo emmandwa emwambadde kati agenda okutulwako emmandwa y'ekika oba lubaale bw'ekika. Kakati olw'okubanga abantu bwe baafa kati abavubuka ennaku zino bo ne babivaako ebyokusamira ate tebalokose ate n'okusamira tebasamidde. Kati emisimu egirooka gijja ne bekikola ebikola obeero. Bw'omanya nti ewa bwe basamira ate gwe nga tojja kusamira ddukira ewa Yesu olwaleero. Nolwekyo okuwonga kutegeeza okuwaayo oba okwewaayo. Abalala beewonga eri emizimu nga baagala okusamira nga beewonga eri emizimu nga tebategedde. Abalala beewonga eri emizimu gye bakozesa emirimu. Amina. Gye bakozesa emirimu eminene. Waddewo omwana adduka emisinde yagamba nti abaddusi abasawo b'emipiira abamu beewonga eri emizimu basobole okuzannya emipiira n'amaanyi ne beewonga eri emizimu. Bwe banaabikubuuza tonga nze mbigambye. Abamu abakubi b'ebikonde olaba omuntu akuba ekikonde kimuli n'agwa eri n'akala. Amina. Abamu beewonga eri emisimu ne bakubisa maanyi ga sitaani. Kati abalala baabawongayo abalala beewongayo bokka ne beewaayo eri emisimu. Kati kiba kitegeeza nti okwewonga. Ekyokubiri kitegeeza mubeera omuntu omu. You become one. Njagala owandiika ebigambo bino nga singa obadde oyagala ate ojja kwagala lwampaka kubanga baakuwongawonga dda wenna. Obeera omuntu omu. Bwe weewonga ewa Katonda kati tugenda kwewonga ewa Katonda nga tumaze okuva mu buwonge bwa sitaani tugenda kufuuka omuntu omu ne Katonda. Amina. Akuyingira nawe n'omuyingira. Abeewonga eri emizimu gibayingira nabo ne bagiyingira. Bw'owonga ennimiro oba nnimiro y'amatooke nga otya ogabba ne bagiwo oli ajja n'agiwonga eri emisimu. Emizimu gisobola okukuuma ennimiro eyo. Kugamba okusobola okukuuma ennimiro eyo olina giyiwa n'ogamba bawadde olusuku mwe nanyiriro kaakati. Amina. Okitegedde kyegamba ekyo. Era emizimu ennimiro ezo ezimu toyinza wadde okusalamu olulagala. Mukama yeebazibwe. Toyinza kusalamu olulagala. Olina kusaba jjajja badde njagayo ku lulagala lw'okusaaniika emmere ekale eyitawo osale waluwaayo dda eri emizimu. Amina. Kati emizimu giyingira ennimiro eyo amatooka ago ne gayingira. Kyolanga Pawulo atugamba musabirenga ebyokulya kubanga ebyokulya byonna babiwonga eri emizimu mwana wange. Mukama yeebazibwe. Bwotyo kitegeeza nti mufuuka omuntu omu gye weewonze. Aleluya. Ekyokusatu kitegeeza perfection, okyusibwa. To become perfected, okyusibwa. Abeewonga eri emizimu bwe gibayingira gibakyusa ne bafaanana emizimu ne bafuna empisa y'emizimu. Abasajja abo abasuubuzi afuna ettima tasobola okutta omuntu asobola okukola ki ate ng'afuna ssente mugagga naye ng'empisa talina. Ayomba avuma asobola n'okusala omwana obulago. Mukama yeebazibwe.
ekirala kitegeeza ki? Kitegeeza full control, nga gye gikontrolinga buli kintu kyonna. Ffe twongewa Katonda Omwoyo wa Mukama yagenda okutukontrolinga, yagenda okuba nga tukontrolinga obulamu bwaffe. Emizimu gikontrole kyolaba nti bw'olokoka nga okyalimu obuwonge, oba oyagala okukola ekintu ekituufu naye nga tokisobola, waliwo ekikontrolinga. Omuzimu ogw'obusungu gukontrolinga, omuzimu ogw'obwenzi nga gukontrolinga, oyagala obutenda bw'olokoka naye ng'omuzimu gukontrolinga n'oyenda lwampaka. Amiina. Naye olwali tugenda kuva mu kontrolo y'emizimu tugenda mu kontrolo ya Mwoyo Omukama Katonda. Amiina. N'ekirala nti omuntu gy'aba yeewonza abeera naye emirembe n'emirembe. Abawonga eri emizimu bagenda kubeera ne sitaani emirembe n'emirembe paka mu geyeena. Ffe bagenda okweyonga eri Mukama Katonda tugenda kubeera naye emirembe n'emirembe paka mu ggulu. Aleluya. Kakati kankwisemu mangu obuwonge bwa sitaani buno, bw'olaba akakwatako ng'otonyezaako mpola muno nga takulaba, oyinza obumalayo noga nti ono yafa dda bannange. Kati waliyo obuwonge bwa family dedication. Mubaamu ng'ewamwe basamira ekika kyonna bakiwonga eri emizimu. Oba wagendayo batogendayo famire eyo n'erinnya ero baliteekayo. Onootinga bulungi. Oyinza okuba nga taata butasabira naye nga waliwo anko oba ssenga asabira ku lw'effamire. Kati era abakikola ku lwa famire wadde mwe muganye naye amannya agateekayo eri. Waliwo obuwonge ng'ogenze wagendako ku basawo abalogo ng'onoonya kuzaala, onoonya bufumbo, onoonya ki, osooka kwewonga eri emizimu. Enkoko gy'otwalayo, embuzi eyo saddaaka gye otwalayo, wasooka kwewonga eri emizimu ne gikuyingira. Tegikola nga giri bweru, girina kuyingira. Mubuuze muno nti wali ononayo mmere, naye wa Yesu naye takola nga ali bweru, alina kuyingira. Waliwo abaana abamu nga they are dedicated from the womb, nga baali bawonga okuva mu lubuto, emizimu gibeddiza nga bali mu lubuto. Omwana oyo n'ava mu lubuto ng'ali oluusi gimuteekako n'ekibala ku kabina ekya bbulaaka, oluusi biteekako olujuba no mu maaso, kamuteekako sitampu. Ffe batuteekako bwe twewongewo Katonda batuteekako sitampu ey'Omwoyo Omutukuvu, ye siiru yaffe. Siiru eyo kitegeeza obwannannyini. Nga bulaba ssente ezo z'olina ezo si zizo za gavumenti, kuliko siiru ya Bank of Uganda, za Bank of Uganda. Era n'okwata olupapula n'oluyuliza wali ku paaka bakusiba, oziza ssente za gavumenti. Kitegeeza bakwazika njaziki. Amiina. Kakati sitaani ateekako omwana wo sitampu bwefu, ono wange. Amiina. Kati obuwonge nga yava mu lubuto nga muwonge, emizimu gibeddiza, bala gibeddiza ku ssomero ng'asoma ne gimuwamba kusoma ne gimusuula eddalu asabumiti ng'agenda lupe. Kati obuwonge obwo nabwo buli awo. Abalongo ng'ova mu famire y'abalongo, abalongo babawonga eri emizimu ne famire yonna ne bagiwonga eri emizimu. Waliwo kwe bayita okwalula. Okwalula kwe kuwonga omwana okumuwaayo emizimu gy'ekika ne gimukkiriza. Okwalula kwe bayita dedication, bamudedicating eri emizimu gy'ekika. Omuntu akuloga akwongera emizimu. Obwonge buno obuliro, enkwaso gyakuggyako oba lugoye, njala, nviiri, mpale eyo, biki bye bikiikirira omwoyo gwe n'agutwala n'agwongera emizimu ne gikubaako obuyinza okuyingira okujja okukola ebikolobero. Kakati bwe bamalaawo n'abasamize beewongera emizimu, nga wali musamize, wali musawo muganda oba munyankole oba mukiga, basooka kwewongera emizimu gye bakozesa. Kati ebintu byabwe nabwo ne babiwongera emizimu. Ennyumba baziwongera emizimu nga bazizimba ne bazisaliramu enkoko, mafakitole, byonna ebyo. Amasomero agamu bwe gatyo ne bwe gakola.
ebisolo enkoko oli ng'alunda enkoko nga tayagala bazibbe n'azungira emizimu. N'ogibba n'ogifumba n'ogirya n'enkoko limira mu lubuto. Ennimiro baliwongera emizimu. Ettaka gundi ng'ogula amataka ago ge mugula ago genda olisabire ojja kuzimbamu ennyumba owulire ebyogerera mu nnyumba omwo. Oli bw'agula ettaka aliwongera emizimu baleme okulibba oba balitunde mangu naye gwegenga tuli dedicated oddemu oliwonge wa Katonda. Emmotoka baziwongera emizimu era bafuna accident. Kati gwosobola okugula emmotoka n'otogisabira ojja kwesanga nga gweganya okuweereza ng'esikondoka busikondo osinga ogimaliddeko ssente efa buli ddakiika kubanga eri mu ndagaano ndala naawe oli mu ndagaano ndala. Bw'ogulanga emmotoka giwongere olwaleero ng'ofulumye genda okwate ku mmotoka yo giwonge musaayi gwa Yesu. Tejja kubbibwa, tejja kufuna accident. Kubira mu ngalo Yesu waffe. Ebitundibwa gundi naawe ng'olesa ebintu obijja Dubai sooka obikwateko obiwongere omusaayi gwa Yesu. Bw'otokola ekyo oli ajja kujja kuguleko ekintu byolese akitwale ku basawo ebizimu gijje giyingira ebintu byo byonna bikole ki bife teryagula bikwateko biwongere omusaayi gwa Yesu Kristo. Bagenda okubitwala okubiwongera musaayi gw'enkoko nga biri mu kava ya musaayi gwa Yesu. Aleluya. Olidde abalogo twabalabye dda akulogera omusajja n'amwongera emizimu, omusajja n'atabuka n'akyuka n'agenda eri. Obwonge bungi nnyo. Abamu bewongera emizimu gy'abafu nga tebamanyi mu mikolo gy'abafu egyo. Abafu nga bazze ekiro n'ayogera naawe. Kakati bwe tugenda mu buwonge bwa Katonda kankolako obuwonge bwa Katonda ku speed mangu. Genda mu kirabo ky'abalamuzi Judges essula 13 buli osooka. Ekyabalamuzi essula 13 olunyiriri olusooka. Awo abaana ba Isirayiri ne beeyongera nate okukola ekyali mu maaso ga Mukama ekibi. Mukama n'abagabula mu mukono gw'Abafirisuuti emyaka 4. Awo waliwo omusajja ow'Ezola ow'ekika ky'Abadaani erinnya lye Manowa, ne mukazi we yali mugumba n'atazaala. Malayika wa Mukama n'amulabikira omukazi n'amugamba nti, laba nno oli mugumba so tozaala, naye oliba olubuto era olizaala omwana ow'obulenzi. Kale nno weekuume nkwegayiridde olemenga okunywanga ku mwenge newankubadde ekitamiiza, so tolyanga ku kintu kyonna ekitali kirongoofu. Kubanga laba oliba olubuto era olizaala omwana ow'obulenzi, so akamwano tekayitanga ku mutwe gwe, kubanga omwana aliba muwonge eri Katonda okuva mu lubuto, era yalitanula okulokola Isirayiri mu mukono gw'Abafirisuuti. Kubira mu ngalo Katonda. Omwana ono agenda kuba muwonge okuvaawa mu lubuto. Abakyala baffe kyeva bagamba bulijjo nti ng'ofunye olubuto wakufuna olubuto lwa nnaku bbiri lukwateko ge Mukama omwana ono omuwonga mu ndagaano y'omusaayi gwo. Ajjule Omwoyo Omutukuvu ng'ali mu lubuto mu kifo ky'okujjula emizimu. Omwana oyo agenda kuba mubalagavu mulungi. Omwoyo Omutukuvu agenda mukubumbira olabe ozaala omwana nga muyitirivu ajjudde amagezi. Omwoyo Omutukuvu agenda n'amusongola ennyindo n'amuteekako fako. Mukama yeebazibwe. Bwe tolaba wajja wano ng'oli mukadde wenna okaddiye ensi ekunyizenyiza emizimu gikukayusikiza wenna, naye bwe yajja wano Omwoyo Omutukuvu n'akukwatako n'akukola lipeeya n'akuzza buto. Okiraba? Kaakati naye teebereza oli gwakwatidde mu lubuto nga amutandiseeko butereevu. Era gwe abadde akomye okuzaala genda osoobe ozaaleyo akaana akawonge olabe kanyuma.
Amina. Omwana ono ng'ava mu luuto nti yagenda okusobola okuba Abafirisuuti kwegamba obuwonge bugenda tusobesa okutoyiza kuba emizimu giri okujjako ng'oyingidde obuwonge bwa Katonda. Kati obuwonge obubadde okuba emizimu egyo ne giremerawo kubanga okyali mu buwonge bwakyo. Gamba ayi Mukama neenenya obuwonge bwonna obwa Sitaani bwe nayingiramu nga sitegedde, mbwenenya era mbwegaana era mbusazaamu nga nnyingira mu buwonge obwa Yesu Kristo. Kakati bw'oyingira mu Yesu is going to empower you. Yesu akwambaza amaanyi kubanga emizimu giri giba tegikyakulinako legal right, tegikyakulinako buyinza ovudde mu ndagaano yakyo. Amakulu gategeera. Singa omusajja abadde akuwasizza empeta ne bw'onooba n'ogenda toyinza kufumira omusajja mulala akyakulinako obuyinza olw'empeta. Naye bw'obanga toyagala kubeeko obuyinza kulondoola, ogamba nti ogenda omulamuzi n'ogamba ssebo saamanya nti nafumira omusajja lula luno njagala otugattulule. Omulamuzi bw'amala okubagattulula omusajja aba tekyakulinako obuyinza. Olwayo kye tugenda okukola ewa Yesu. Gamba ayi Yesu jangu ontaggulule mu ndagaano z'obuwonge ze nawongebwamu nga sitegedde Mukama, nsobole okukuba emizimu gino egibadde ginondoola. Omaze okuwangula olwaleero. Kale omwana ono yava mu lubuto nga bw'amaanyi, ajjudde Omwoyo Omutukuvu, alina amaanyi ga Katonda era buli bintu olaba entalo ze yalwananga. Singa olaba mu ssuula 15 sooka mu essuula ey'okuna sooka osome 15-14. Ekyabalamuzi essuula 15 olunya olw'14. Bwe yatuuka e Leki, Abafirisuuti ne boogera waggulu bwe basinkana naye. Omwoyo gwa Mukama ne gumuggyako n'amaanyi. Omwoyo gwa Mukama ne gumukkako n'amaanyi, yes. N'emigwa egyali ku mikono gye ne gifuuka ng'obugogo obwokeddwa omuliro. Ebyali bimusibye ne biva ku mikono gye. Gamba n'ebyange bimaze okuta. Ebyali bimusibye ne bita. Baali tebamanyi nti gwe basibye mu buwonge. Kwegamba kati Sitaani ajja kwongera okunyweza enjegere zibadde zikusibye n'atamanya nti akati gwe oli muwonge wa Katonda, tokyali mu buwonge bwe. Enjegere olebe bwe zigenda okukutuka olwaleero. Bwe zaamala okukutuka ki ekyaddako? N'alaba oluba lw'endogoyi olubisi, n'agolola omukono gwe n'aluddira n'alussa abasajja 1000. Gamba nange kye ngenda okukola olwaleero. Mukama agenda kusobozesa mukwano gwange ennyonnyo n'amaanyi. Haleluya. N'essuula 14 olunya olw'okutaano. Ekyabalamuzi essuula 14 olunya olw'okutaano. Awo Samusooni n'alyoka aserengeta e Timuna ne kitaawe ne nnyina ne batuuka mu nsuku z'emizabbibu ez'e Timuna. Era laba empologoma envubuka n'emuwulugumirako. Empologoma n'ejja n'emulumba. Ekyo emisimu emisambu egibadde gikulumba ki ekyabaawo? Omwoyo gwa Mukama ne gumuggyako n'amaanyi. Gamba nange mutwalo olwaleero. Y'ensonga lwaki nasoose n'okusomesa Omwoyo wa Mukama. Kubanga ebintu bino bitulumba tujjula mwoyo wa Sitaani. Naye gwe bikulumba jjula Omwoyo wa Mukama kubanga olwedde oli mu buwonge ate bw'obeera mu buwonge ate n'ojjula Omwoyo wa Sitaani obyonoonye. Gamba sijja mujjulayo wa Sitaani. Najjula Omwoyo wa Mukama Katonda n'amaanyi. Ekyaddako n'agitaagulataagula nga bwe yanditaagudde omwana gw'embuzi. Ogenda kutaagulataagula nga so talinaki. Yongera wansi. So nga talina kintu mu ngalo ze. Teyalina wadde omuggo wadde ekiso wadde ki, naye n'agiyuzaayuza nga ayuza akabuzi. Amaanyi yagajjawa? Yali muwonge. Haleluya. Kyolaba nti omwoyo gwa amaanyi nnyo kankuli gwewonge wa Katonda. Ente yebadde ekutawaanya eyo ejja kulaba ekirongeze wadde oli kawala katono bwegati. Ejja kujja ngerowooza nti okyali kafeerofeero ng'omukadde ow'edda olyoke ogitaaguletaagule ng'ataagula omwoyo gwa. Kwera mu ngalo Yesu Kristo bwana ba. Haleluya.
ekizibu kyebadde ereeta ogenda kiwangula olwaleero kati emisimu egyo sitaani agisindika kwegamba giri ku bugubi kiva tugiyita monitoring spirit emisimu egyakalondoozi sitaani agigamba ono yakutoloseeko atya amiina waliwo omuwala wange ono yafumbirwa ekiro n'alookera emizimu nga gigamba ginewaaja yabatoloseeko atya okugenda okufumbirwa oli ebigambo yayisaawa mwadde mutunulawa eri giri ku mutawaana sitaani agikuba embooko akati ye nti kyobulange efuba buli kaseera ejjaga nti munaye bwe naddayo bajja kunkuba ayitawo gamba sijja kuyitawo olina ogikuba olwaleero mukwano gwange oyo omufu akulondoola omuzimu guli sitaani akugamba genda wano tewali kuwummula oba wasuga okuwummula mu kifo kya Ibulayimu kati eno gyozze teri kuwummula genda oleete muganda wo mangu buyira nga gye kiwola nti oloota bafamire ye kubanga omuzimu ogumubaako ye bw'afa gwe tegufa kati bulina okunoonya omuntu omulago gunaayambala ngamba tojja kwambalanga omuntu ow'ekika kaakati kyobola nti buleeta yunifomite ku bulamu bwo oli yafaaki yafa akisidenti oba yafa presa oba yafa ki nga kujja ekiro gamba nago ngenda kwokya aleluya kaakati no omusajja oyo n'asobola okukuba nga naffe tugenda okuba olwaleero kankulaga omusajja omulala naddala gw'omuweereza wa Mukama Katonda olwaleero njagala oyiga ebintu bino Samwiri ekisooka bw'oneewongewa Mukama Katonda olwaleero n'oyambala Yesu Kristo wenna olidde Mukama agenda kukozesa emirimu gy'amaanyi olidde era Katonda wa Isirayiri akuwa ebyo by'omusabye nayogera nti omuzaana wo alabe ekisa mu maaso go omukazi ne yeddirayo 22 olunyiri olwa 22 naye Kaana n'atalinnya kubanga yagamba bba nti sijja kulinnyayo okutuusa omwana lwaliva ku mabeere ne ndyoka mutwala alabike mu maaso ga Mukama abeerenga eyo ennaku zonna agamba nti omwana ono sijja genda mu yeekaalu kwebaza ngenda mutwalirayo ddala abeereyo era omwana ono Samwiri baamuzaala n'amuweerayo ddala wa Mukama kati Mukama n'amukozesa emirimu eminene egy'amaanyi n'amufuula nnabbi haleluya n'alagula n'alwana entalo n'akola buli kintu kyonna kubanga yaliko obuwonge bwa Mukama Katonda naawe muweereza ali wano njagala obuwonge bwe wa Katonda olwaleero bali abeewonge eri emizimu ne baweereza ebizimu ffe tugenda kwewongewa Katonda tuweereze Mukama Katonda waffe mukubire mu ngalo ez'amaanyi Mukama yebazibwe ekirala njagala oyiga okuwonga ebintu byo eri Katonda everything of yours Bassekabaka ekisooka Essula 8 olwekaaga mu 2 Bassekabaka ekisooka Essula 8 olunyiriri olw'enkaaga mu 2 awo kabaka ne Isirayiri yenna wamu naye ne bawaayo ssaddaaka mu maaso ga Mukama Sulemaani n'awaayo kuba ssaddaaka eyeeweebwayo olw'emirembe gye yawaayo eri Mukama ente 2,000 mu 2,000 n'endiga akasiriivu mu 2,000 bwe batyo kabaka n'abaana ba Isirayiri bonna ne bawonga ennyumba ya Mukama ne bagiwonga ne bagiwa Mukama gamba Mukama n'ebyange byonna ngenda kwewonga gy'oli kwegamba ekintu kyonna kijjeeko kiwe Katonda kibeere kya Mukama Katonda bw'okimuwa bwe bawaayo ennyumba ya Mukama Essula y'omwenda egamba etya olunyiri olwokusatu Bassekabaka ekisooka Essula 9 olunyiri olwokusatu awo Mukama n'amugamba nti mpulidde okusaba kwo n'okwegayirira kwo kw'osabidde mu maaso gange
tukuzizza ennyumba eno gy'ozimbye okuteeka omwo erinnya lyange emirembe gyonna, n'amaaso gange n'omutima gwange binaabeeranga eyo obutayosangawo. Naga ennyumba eno nga bw'oginkwasisa I have sanctified, ky'okwasa Mukama kitukuzibwa. Ky'olaba naawe bweweewungewa Katonda agenda kutukuza. He sanctify you. Haleluya. Amaaso gange omutima gwe bigenda kubeera ku nnyumba eno akikwatako ngenda munyiga ennyindu. Twagenda ekasawo eyo biseera bya vanira nga bali vanira yali mu bbeeyi nnene ekiro ng'egere 10,000 naye nga vanira bamubba. Kati bali abasajja kye baakola nga baleetanga abasawo n'awonga vanira eri emizimu. Kakati banjumiza nti omusajja omu yagenda najja okubba vanira n'anoga vanira olwamala okujjusa ekkutiya n'agyetika ku mutwe. Omusota tamanyi gye gwava ne gumwetoola mu bulago bwe mulundi gumu ne bamusanga n'omusota mu bulago n'ekkutiyaani gya vanira ku mutwe. Kyatamanya nti vanira gwabbye wa musota. Haleluya. Kakati emmotoka kibagenda okubba yaani ya Katonda. Kamafu yeebazibwe. Simanyi owulira ebigambo ebyo. Waliwo omwana wano baali bamututte. Mukyala yankubira essimu nangamba musumba omwana wange simulabako asoma mu nassale ssaawa ziweze kakati 10 omwana ntuuka wano ssaawa 7 kakati ssaawa 10 simulabako ssaawa ziweze 12 talabika. Ne mugamba nti nga tonnapapa kintu kyonna tekatuwonga omwana ono musaayi gwa Yesu. Wanaabanga tebannamukolako kabi Mukama agenda mutaasa. Ne tugamba Mukama omwana ono tumuwonga mu ndagaano y'omusaayi gwo. Ne tusaba ne tumuwonga mu ndagaano y'omusaayi gwa Yesu. Mukama ne tuyita ejje lya Mukama jangu okuuma omwana yonna gy'ali. Haleluya. Njaga kutegeeza obuwonge kintu kikulu nnyo. Kakati omwana anyumya bwe baamutwala nga bamukubye kalifomu naye nga tasobola kwogera naye ng'ategeera muli mwana yali wa myaka 7 ng'ategeera. Kati baamutuusa mu ssabo emizimu omusajja oli yaliko emizimu aga nti ono omwana alimu omusaayi omulala tegutegeera teguyinza kukolagana na mizimu gyaffe. Yongera Yesu engalo ez'amaanyi. Ne bakwata omwana ne bamusuula ku nsiko. Bamuzuula ku ssaawa nga 3 ez'ekiro nga omwana ayenjeera nabaga nti ono omwana si gwe balanze. Kitegeera ekyo kinjaga okutegeeza nti ogenda kufuna omusaayi omulala mugwe. Omusaayi ogwo ogenda kufuna otya? Genda mu Yokaana sura 6 John chapter 6. Kokaide topapa kugenda njja kusanga enteeka buuswali sooka mala okusabako. Yokaana 6:5. Yokaana essula 6:5. Eno y'emmere eva mu ggulu omuntu agiryeko aleme okufa. Nze mmere namwe yava mu ggulu omuntu bw'alya ku mmere eno aliba mulamu emirembe n'emirembe. Era emmere gye ndigaba gwe mubiri gwange olw'obulamu bw'ensi. Awo Abayudaaya ne bawakana bokka nga bagamba nti ono ayinza atya okutuwa omubiri gwe okugulya? Awo Yesu n'abagamba nti ddala ddala mbagamba nti bwe mutalya mubiri gwa mwana wa muntu ne munywa omusaayi gwe temulira bulamu mu mmwe. Temulira bulamu. Kubanga eri b'olwanyisa baalya omubiri gwa sitaali endiga. Bwe baali beewuga baali endiga ya lubaali. Kuganya okulya Yesu. Kati bw'olya Yesu ng'akola atya? Yongera wansi tulire. Alya omubiri gwange era anywa omusaayi gwange alina obulamu obutaggwaawo nange ndimuzuukiriza ku lunaku olw'enkomerero. Kubanga omubiri gwange ky'ekyokulya ddala n'omusaayi gwange ky'ekyokunywa ddala. Alya omubiri gwange era anywa omusaayi gwange abeera mu nze nange mu ye. Mukubire mugalo Katonda. Kakati n'okulya Yesu ogenda kulya omwoyo we nga you are no longer yourself. Tokyali gwe, Yesu ye mulamu gwe. Gobanga afudde aweddewo, Yesu ye mulamu gwe. Bino byobadde oyogera nti bannange bwente we nnakula nze Mukama ali nsaasira busaasizi nze ndi muntu wakuukako obwayanzi bwe mulaba nze
oho tokyali gwe kati wafa Yesu ye mulamu mu gwe. Haleluya. Nokyogera kulya Yesu Kristo ofu weewongere ddala wa Yesu akuyingire nawe omuyingire ufuuke omuntu omu akukwatako akutte ku Yesu. Kati ekyawandiikibwa kiriwe kijjira ne kigamba kiti nti twamuwangula. Lwaki? Kubanga ali mu ffe w'amaanyi okusinga ani ali mu nsi. Mukama yeebazibwe. Kakati tugenda kuwangula buli luzimu. Era emizimu gye bayita guardian spirit gye tugenda okusookerako okuba. Guardian spirit Mukama bw'omusaba n'akusuula guardian spirit gwe muzimu ogukuuma nga ffe tukuumibwa omwoyo wa Mukama Katonda. Emizimu ogukuuma ng'omusota. Omusota it is a controlling demon. Kugamba omuntu nga tova mu mbeera obeera oloota omusota. Katugamba oli tova mu kifo nga bwe wali mu nsi ne kakati bw'okyali. Amina. Nga tova mu oluusi oli musuubuzi osuubuza emitwalo 4 tova mwana ago. Haleluya. Watunga ekyalaani emyaka 30 oli ku kyalaani awo ozaako nkoba za buleega ze walemerako. Banno baalinya batandika nabo baalinya dda batunga fashion za bitengi bagenda Dubai gwokyali ku kifo kimu. Gamba nvaawo olwaleero Sitani asobola okukontrolinga mu busungu n'obulemera, asobola okukontrolingira mu bwenzi, ate asobola okukontrolingira mu bwavu okujjako nga waliwo agenda okujjawo olwaleero. Amiina. Kakati nno ne obuwonge mu abakyala buleeta sexual dream. Emizimu egy'obuwonge gijja mu kifaananyi ky'omuntu yenna ne wesanga nga weegasse n'omuntu. Era bw'obanga ogenda okufumbirwa oluusi oli mu courtship n'oloota ebirooto ebyo nga weegasse n'abasajja, naye oluusi n'oloota nga weegasse n'omusajja oyo agenda okuwasa embaga efa, kubanga omusajja oli obuwonge ayingiddewo. Haleluya. Oluusi ne bweba mu bufumbo n'oloota ekirooto ekyo obufumbo bufa. Ekyo kinjagala nkubuulire. Mukama yeebazibwe. Ogwo obuwonge tugenda bukuba n'ogwo omuzimu gwa kawulo ogwo ogubadde gwegatta naawe tugenda gukuba olwaleero nagwo tegusulawo. Mukama yaffe yeebazibwe. N'ente it is a spirit of hindrance. Omuzimu oguziyiza buli lwogende okukola ekintu n'oloota ente n'oziyizibwa ekintu ekyo ne kigaana. Abafu baleeta uniformity okufaanagana. Owulidde? Olwotutasengawo eyafata zadde naawe n'omufaanana. Haleluya. Ne wabaawo ekirooto ekyokuloota gye wakulira buli kaseera ekyo ekirooto kijja kukulemerako ekisingira ddala okulemera ku bantu ekyo. Ogwo gwayita kalondoozi. Gukulondoola gukuzzeyo ofaanana abeewammwe. Gamba ng'okyolwaleero. Nga buli kintu kyonna okirooterako, buli kintu kyonna ne bw'oba ogenda okulinnyinyonyo ogenda Abu Dhabi, bw'agenda Abu Dhabi ojja kuloota ekisaawe ky'entebe nga kiri kannabulemu, ng'egyo yeegwa mu mmwanyi, mu nnimiro y'emmwanyi mwana ganga ng'ennyonyi gye zigwa. Omanya nti by'ogenda okukola Abu Dhabi byonna bifu. Haleluya. Naye tugenda kuba emizimu gino olwaleero tugiwangule olwaleero mu linnya erya Yesu Kristo. Mukama waffe yeebazibwe. Kakati gye gireeta emizimu gye gireeta ebizibu ebyo byonna kuvaamu mbuto, bugumba, kufiisa baana, butafumbirwa, butawasa, obwavu obutavaawo, struggling life eyo gye tuwulidde ng'okakaalukana tuva mu kifo, embeera eyo yonna yonna. Naye twagala tulinnya eddaala olwaleero nga tuli mu mwoyo wa Mukama Katonda. Mukama yeebazibwe. Kakati ebirooto bino aliwo bibadde birwanyisa ennyo obulamu bujjangu tubulireko tubibbe bulungi. Era tubulire ku birooto bino. Nze nnwanyisiza nnyo obusungu nga bwannemerako. Nene ntuba nga n'owoosiba dry ogenda ogivaamu amafuta ne gayiika lwa busungu. Nayombanga ne mbwako ne mu bbanga. N'oyomba n'otula n'ennyindo n'owulira ng'oyagala kutukuga muntu omutuge bulago. Nakabirira Mukama ne ngamba Mukama nyamba ku lw'obusungu. Naye naloota ekirooto nga ssenga waffe yali yasimba muti gwa busungu. Ng'omuti guliko obuwuka oba bwe bayita buno obuwuka obubeeraku oba ye bayita ntalumbwa.
eyo ntalumbwa ng'ogwo omuti gwe guliko naye nga kasite otandike n'okuyomba ng'obwo obuuka butandika okucyankana ku muti gwonna ng'omuti gutandika nga gwetoola bwe kutya omuti nga gutuuka gunyenyaga nga awo obuukira mu bbanga nga n'emiti egundi amatabi gaago nga geewuuba ngeno obukako ne mu bbanga naye Mukama yannyamba ogwo omuti mu kirooto nagusabira ne gukalirawo n'okukalirawo. Yesu ebazibwa abooluganda. Nze nali ngenze Omaani ne ndoota ng'embwa enkozesa. Bwe namala okuloota embwa ng'enkozesa ne nziramu ne ndoota omwami gwe nazaalamu kuba ewaabwe basamize ne ndoota nga nkozesa. Wayita ebbanga ttini ne tutandika okukyankalana ne bossi wange ne nkomenkereza era nga nkomyewo. Kati mba ntuuka wano e Kampala ne nziramu ne mpanga ngende Dubai. Nenziramu ne ndoota ng'omusota gwagala kunnyingira mu bukyala. Naye saakifaako ne mala ne nsimbula ne ngende Dubai. Bwe natuukayo namalayo ennaku 3 ne nkomawo. Ebiseera ebisinga era ne bwe nali e Omaani ne ndoota nga waliwo omuti ewaffe gwaluwawu. Naye nga waliwo abakyala 3 baali bambadde engoye enjeru ne baŋŋamba omuti ogwo taatawo ne basenga bababiri baleeta eddagala nga baagala bugagga ne basimbamu ogwo omuti. Naye ogwo omuti gwe gubaleetedde okucyankalana mu famire, gwe gubaleetedde obutafumbirwa kuba ewaffe tewali muwala yali afumbiddwa adde omulenzi, bazaalira ku lujja. Bweba tebazaalidde ku lujja eyagezaako nti agenda fumbirwa ku lunaku lwe olw'okwanjula miitingi eyasooka n'agwa eddalu era yakomenkereza afudde omwana gwe yazaala yamundekera gwendi naye. Ekyokubiri, ebiseera ebisinga amanyi okuloota ng'emisota ginnuma ebigere. Oluusi ne ndoota ng'embwa enkuta omukono ng'ennuma ng'eyagala kumbagala omukono. Bye ebirooto byange. Naye era buli kimu kyonna kyalemererwa, siina mirembe, buli kimu kyengezaako kifa. Baganda bange bonna balogo okujjako nze ndooza nze yasitukamu ne ngamba kanzijje mu kyaki naye bonna basamize. N'omwana gwe nalina owa mukulu wange era yakomenkereza ali ku street yanzirukako. Yeyo embeera gye tulina ewaffe. Awokana mukaza ezo ebyange byonna byafa kuba nali sikolera muno mu Uganda nali bweru naye gye nakoleranga nalinga procurement manager si muno mu Uganda mu nsi ddala naye nga buli enkola ndoota ebintu bino ndoota omusota ndoota eke waffe ndoota ekiwuggulu ekigulu mukimanyi nga kingoberera kuba mu buliwo nakikuba nga nkyali mu Uganda nekye nagenda ekinnumba naye bakeera olumu nga bali bakuba manager bagone finance manager naye out of the blue bagamba ne Moses agenda engamba nini nakoze ekibannange ego ne gufa naye nakumwa buli kimu kiri wansi ndoota emisota ndoota nze waffe ndoota taata wange yafa ne ngamba kino naye okuva lunajja wano taata kyamulota byagenda ye yagenda ddala na ekirugu nakita mu nsi y'omwoyo ne mu nsi ya buliwo nakita n'omusota gwagedde ddala. Nebaza Mukama. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Bannange musumba abadde ayogera ku buwonge. Nze nazaalibwa ne wayita ennaku 5 ne bazaala Nakato. Sitwamanya ne maama wange teyamanya nti tuzaaliddwa nga tuli bawonge wa Mukama. Tuli baana ba Mukama. Kati bwe naweza emyaka nga 6 maama n'antwala mu kyaki okumpaayo ne banteekako emikono. Kati ate wano mu buto mu buwera awo bantwala mu lubaale bampongayo batwalula n'emisamwa nagyo ne gigamba onajja tukolera. Kakati bwe mpeza emyaka nga 14 natandika okubuulira enjiri nempeza nga bwengwa naye nga najjanga e Kampala. Bwe najja e Kampala nga n'emyaka 2 nenziramu nendokoka. Kati saamanya nti Mukama ye yakola ki ndi mwana we newaka ne bamaama bonna tebakola ki tebamanya. Kati bwe mpeza emyaka 23 awo emisambwa gyasituka nentandika okusamira. Ne bwe mba nsamira mba mbuzaayo omweso gwa muwanga ensimbi ze bakuba kuba yennyini madiiro gonna mu Buganda gwe musamba ogulagula. Bannaye amasabo gajja byatandikira ku Bukojja
nalaba Kristo yennyini yanneenonera mu ssabo. Amaanyi gaali mangi nnyo buli kimu kyaggwawo. Amasaba 3 ngenda okutuuka okuva ku Bukojja nga lyayidde n'okuva we nali nsamirira awo saidi ze Namasuba ku Brilliant School awo lyajja emisana ssaawa 4 ngenda okudda mu kyalo nga lyayidde. Bannaye neebaza Mukama kubanga nze ndi mwana we era wano kino ekifo we waffe. Neebaza Mukama kubanga yanziza mu nnyumba ye. Mukama yeebazibwe. Eno yebasinjiri essaawa eno n'omusumba Mugerwa. Sigala ng'owuliriza 98.7 emmere y'omwoyo gwo. Abantu b'embalala n'ebitundu ebiriraanyeewo essala yammwe ziddwamu. Kati omusumba Tom wamu ne Mami Justin Mugerwa n'abaweereza bonna okuva mu